mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Life Service ku namba eri awo ogenda kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde. Kati kaakati omusumba Sirage Semanda kanisa ye yali saidi zaawe Bombo yagenze maaso n'okubanga bamusalira omusango. Omulamuzi Gladys Kamasanyu ono yamusalidde omusango n'amugamba nti ogenda kubeera ng'osibibwa emyaka 2 n'ekitundu. Ono okumusalira omusango yamaze kukkiriza nakkiriza nti kituufu nafera abantu era ngenda kubaliyirira sente ze nabaferako. Kigambibwa okuba nti ono bano abamuloopa yabafera obukadde 405 era wetwogerera abadde yakasibwa emyaka 2 n'emyezi 2. Kati mu kumusalira emyaka 2 n'ekitundu omulamuzi yagambye nti already abadde yakakulungula emyaka 2 n'emyezi 2, kitegeeza abuzaayo emyezi 3. Alina okusibwa emyezi emirala 3 oluvannyuma ateebwe. Naye mu kumuta alina okuba nga aliyirira abantu baneeno be yafera sente ezo. Sente zino eno yazifera ku basumba, ku bamulekwa n'amasomero baba amasomero ng'abagambye nti agenda bafunira abazungu abagenda bateekamu sente, agenda bafunira emirimu ebweru w'eggwanga. Era kigambibwa okuba nti nno yafera n'abalala bangi nnyo sente ezaali zikunukkiriza mu buwumbi 4. Kati balaga nti ddiiru eno teyagirimu yekka, yagirimu n'omusumba Franklin Mondo. Ono yagenda maaso n'okuba nga addukira ebweru w'eggwanga era kigambibwa okuba nti alina okuba nga ali mu ggwanga erya South Africa. Bantu bangi nnyo ekikwekweto bye kyayitamu. Mujjukira awo presidential advisor omukyala Catherine Kusaasira nti ono yagenda maaso n'okuba nga asuubiza abantu n'abagamba nti nze omubeera mu ndabye kitegeeza mubeera mulabye omukulembeze w'eggwanga era ngenda kubeera nga ntuusa obubaka bwammwe. Bino yabyogera nga tuyingira omwaka ondowooza ogwa 2019. 2019 yabyogera mu 2018 nga tuyingira omwaka. Wano waliwo abasumba era abamu bali bava mu ggwanga erya Kenya. Bano bonna ne babateeka mu kitimba. Mwalimu omukyala Kayima Magi oba nabbi omukazi kosane muganda we Bena Namisinga. Bano bagenda maaso n'okuba nga bayimbulwa. Kiteeberezebwa okuba nti no bali mu lukwe nga baagala kutolosa omusumba Sirage Semanda. Kati poliisi yabakwatira mutukula nga baagala kuyingira eggwanga erya Tanzania era ne babakomyawo. Kati Sirage ye yavunaaniddwa bw'atyo ate Mondo ye yadduka. Abamu kwe bagenda maaso n'okubeera nga bafera kuliko Pastor Geoffrey Awol Suze. Ono nno weeyo ettolo y'omu kubakulira abasumba eyo ettololo y'omu kubakulira abasumba ettololo be bamu kwe bagenda maaso n'okuba nga baferwako sente zaabwe. Kale bwe bityo bwe biri sayidi eyo. Awo nga tuvuddewo waliwo omukyala kutandise nnakazadde w'eggwanga yazaalidde ku myezi 7 n'azaala abaana 5 bakuzalira abalongo n'ogamba bannange omukazi anzalidde abaana 2 nze ngenda kukola nti school fees ebyokulya n'ebirala. Kati ono omusajja Dr. Abdul Juko yeyageze maaso n'okubeera nga mwana wattu azaalisa omukyala ono. Omukyala ono Janat Nassazi yagambye nti yasooka n'azaala omwana we asooka era bwe twogerera ng'omwana ono ali mu myaka 2. Kati oluvannyuma yafuna olubuto naye ndowooza lwali terunaweza na myezi 2 n'aluwulira nga luzitoba ng'ate aluzimbye ng'omuntu alina olubuto lw'emyezi 4. Bw'atyo yagenda maaso n'okuba nga agenda mu ddwaliro era n'agenda mu ka TV oba kye twandiyise sikaani. Mu kumusikaninga ne bamugamba gwe nno olina abaana 5 munda. Yatya yeewuunya era yeeraliikirira n'agamba nti ngenda kikola ntya nkoze ntya. Bw'atyo yatuuka ew'omwami we amanyikiddwa nga Shaban Walike. Watuukayo omwami n'amugamba kiki ono yamugamba akaaba amugamba nti mukwano
kyamazima bankebedde mu ka TV nga ndabika nina abaana basatu. Yasooka kumulimba. Omusajja n'amugamba Katonda bw'abanga bw'atyo bwageze tekirina buzibu. Nja kugenda maaso n'okubanga nkulabirira era n'abaana be banaazaalibwa nja kukubeererawo gwe tofaayo. Wano kasamanya nti omusajja mumalirivu naye n'agenda maaso n'okubanga aguma. N'amugamba nonno abasatu benkugambye mbadde nkulimba. Ekituufu kiri nti nina abaana 5 be balabye mu ka TV. Omusajja n'ayongerera n'amugumya. N'amugamba gwe tofaayo ne babeera 8 nze nja kubeerawo. Era bwe batyo yagumira okwo n'agenda maaso n'okubanga akuza olubuto lwe era paka we yagenze maaso n'okubanga azaala abaana 5. Kitegeeza kati basigaliza mulimu gwa kulabirira abaana abo na kwagalana kubanga kye kisingira ddala obukulu. Bano nonno batuuze beeyo Bunnamwaya. Bunnamwaya akiri eyo mu district eyo Wakiso. Andowooza ono meya waabwe siye gundi Jacobo omutuuze Jacobo weside zeeyo. Kati kakati bwe bityo bwe byabadde munnange ebyewuunyisa tebiggwaayo. Mukyala wuuyo Janat Nasazi abaana 5. Ng'obeerawo ng'onoonya omwana omu nga tomulaba. N'obeerawo n'omala emyaka 10 ng'ozaliddemu abaana 2. Kati omuntu Katonda n'amuwa oluzaalo olwo n'azaala abaana 5. Kati ekyebuuzibwa singa ddamu n'amuwa olubuto haye n'azaala 8. Kitegeeza bali mu baana 14 kuba olwo ne first born gwe yasooka okuzaala. Kitegeeza nti munnange ebintu bya Katonda bwe bityo. Omukazi wa lulyo, omukazi munnange alaga nti muzaazi. Gwomalira emyaka gye 5 6 7 mbonoonya abaana 5 ye oluzaala lumu Katonda yasobodde okubanga amugerera n'azaala abaana 5. Kale kirungi nnyo nti yalongooseddwa bulungi era dokita yamulongoosizza kugambye Dr. Abdul Juko era saawa zino eno ali taratibu sana era n'abaana balamu bulungi. Kale nze Sirage Rashid.